Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Amanya n'eddoboozi mazima Kenneth nga bulijjo. Era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira essuula empya era y'essuula eya20 mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Twagala okutunuulira ekitundu kyaffe ekisooka wansi w'omutwe oguyitibwa olugendo lwa Pawulo okuva Efeso. Olugendo lwa Pawulo okuva mu Efeso. So waliwo bingi bye tugenda okuba nga twekkaanya mu ssuula eno eya20 erinako ennyiriri ntoko, era ennyiriri ezo mu bungi bwazo tugwanidde okuba nga nazo tuziweera ddala obudde okwekkaanyiza ddala amakulu agali mu zo okubeerako ebyokuyiga n'ebyokuba nga tuteeka mu nkola. Bw'otunuulira ennyiriri 6 ezisooka zenjagala tutunuulire, Bayibuli eraga nti oluvannyuma lw'okwekalakaasa nga kumaze okukkakkana, Pawulo n'atumya abayigirizwa era n'abazaamu amaanyi n'abasiibula nga ayolekera e Makedoni. Bwe yali amaze ogenda mu bitundu ebyo eby'enjawulo nga amaze okugumya bangi, n'ayolekera okugenda e Buyonaani. Eyo gye yamala emyezi 3, era eyo Abayudaaya ne baluka olukwe Pawulo bwe yali ali kumpi kutambulira ku mazzi ogenda mu Siriya. N'asalawo n'akyuka addeyo okuyitira e Makedoni. Olwokuna ne bagenda naye okutuuka mu Asiya. Sopateri Omuberoya mutabani wa Pawulo, Abasesalonika Alisutaluko ne Sekudo ne Gaayo, Omuderebu ne Timoseewo ne Abasiya, Tukiko ne Tulofimo. Olwokutaano bano ne bamukulembera ne batulindira mu Tulowa. Ffe ne tuva mu Filipi ne tuwanika amatonga oluvannyuma lw'ennaku ez'emigaati egitazimbulukusibwa. Ne tubatuukako mu Tulaawo mu nnaku 5 gye twamala ennaku 7. Kati so mikwano, ezo zennyiri zenjagala tubeere nga ate tugenda mu maaso n'okunnyonnyokera ddala bulungi. Kikulu nnyo gwe okuba nga otegeera nti Pawulo bwe yali tannaba kubanga alowooza ekyokuva mu Efeso, ekitundu kino yali akimazeemu ebiseera bingi oba binene nnyo nnyini ddala. Era ffenna tumanyidde ddala nti Pawulo yamala ebiseera bingi nnyo mu bannamawanga kubanga bwebwo obuweereza bwe yali ayitiddwa okuba nga akola. Busoma Baluumi 11:13 lulagira ddala nti obuweereza bwe obukulu bwali bumuweereddwa eri bannamawanga. Naye ate bw'oba otunuulidde essuula eya20 olunyiriri olusooka, entandikwa ey'essuula eno terina nnyo njawulo n'ekyo kye twalabako mu ssuula ey'e19 olunyiriri olwa 21. Mu bikolwa by'abatume essuula ey'e19 olunyiriri olwa 21 twalaba nti Bayibuli yagenda maaso n'otusongera ku bino wammanga. Oluvannyuma lwa Pawulo okulaba obuwanguzi obw'enjiri mu kitundu kino ekya Efeso, Bayibuli etulaga nti ebyaddako ng'amaze okulaba obuwanguzi bw'enjiri mu kitundu ekya Efeso, ne wabeerawo embeera ey'okwegugunga oba akacwano ne kutandika mu kitundu ekyo ekya Efeso. Kati ku mulundi guno ate bw'otunuulira essuula eya2, Bayibuli etulaga nti oluvannyuma lw'akacwano oba okwegugunga, Pawulo atumya abayigirizwa nti ku mulundi guli obuwanguzi bw'enjiri bwe bwamala okulabwa, ekyaddirira kwali kwekalakaasa. Ku mulundi guno oluvannyuma lw'akacwano okubeera nga kaali kamaze okukkakkanyizibwa, Pawulo alowooza ku mbeera ey'okuva mu Efeso okwolekera ekitundu ekya Makedoni. Ssebo gwena awuliriza bino bikulu bya kutegeera nti omutume ono tasiibula busiibuzi kugamba nti embeera yali nnyangu gye yalimu eyamuviirako okuba nga alowooza ku ky'okuva mu kifo kino. Kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera
nti Pawulo ateesa okuva mu kifo kino ekya Efeso olw'ekigendererwa ekyokakasiza ddala nti embeera ey'okuyiganyizibwa eri abayigirizwa teyeeyongera olw'okubeerawo kwe mu kitundu ekya Efeso. So okubeerawo kwe mu Efeso kwaleeta akacwano oba okwegugunga oba okwekalakaasa osobola okulonda ekigambo ekikwanguyira mu Luganda. Bayibuli etulaga nti bw'oba weetegereza ebitundu eby'enjawulo omutume ono ebifo eby'enjawulo byagendamu waaliwo embeera ekyali nnyangu eriye, era nga bwe tunaalaba wammanga nti y'ensonga lwaki yatambulirangako abantu abaali bawerako. Omulimu ogwali gutandikiddwa omutume ono gwalina okuba nga gweyongerayo kubanga yalaba okusoomoozebwa kw'amaanyi, ate Mukama waffe Yesu Kristo yali yayogera obunabbi obwo ku bulamu bw'omwami ono. Pawulo alowooza ku nsonga eyo era nga kino kyonna kyali mu kugondera ebyo ebyayogerwa Mukama waffe mu Matayo essuula ey'10:23 nti bwe muyigganyizibwa mu kibuga kino nga temukkiriziddwayo mugolokoke mugende mu kibuga ekiddako. Naye ekikulu kye tulaba wano ekirala ekyokuba nga tulowoozaako kye kino nti omutume ono talina oyalaga wonna wataali kusooka kusensikana abakulembeze, okusensikana amakanisa ag'enjawulo n'okukkaanya nabo n'okwogera nabo ku ekyo kyali agenda maaso n'okuddako okuba ng'akola. Jjukira ebbanga lyali amaze mu kifo kino lyali gwanvu nnyo, lyali ddene. Yalina enkolagana ey'omuggundu wamu nabo. Era Bayibuli egamba nti n'atumya abayigirizwa n'abazaamu amaanyi. Tulowooza nti yabazaamu amaanyi mu bintu bingi nnyo, n'abateekateeka ku mbeera ey'okweganyizibwa, n'abateekateeka ku mbeera ey'okusoomoozebwa, n'abazaamu amaanyi okunywerera mu Mukama waffe Yesu Kristo n'ebintu ebirala ntoko. Olwo Bayibuli etulaga n'abasiibula n'ayolekera e Makedoni. Jjukira mu ssuula ey'okumin'omwenda twalaba nti yali yasuubiza, yali yatumya dda Timoseewo ne Erasto okubeera nga balina okuba nga bamukulembera mu ddene okuteekateeka amakanisa mu Makedoni ne mu Akaya nti yali waakujja, ate n'ekirala bo okugambibwa okubaako bye baali bagwanidde okuteekateeka nga ebyokuwaayo kwabwe eri abo Abakristaayo abalina embeera y'okusoomoozebwa mu Buyudaaya. Avaawo ayolekera agenda e Makedoni. Bw'agenda e Makedoni eyo kikulu nnyo ffe okutegeera nti bingi byasisinkana mu kkubo bwe yali ava ate e Makedoni agende mu Bakolinso. Bayibuli etulaga mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'omusanvu Pawulo alaga ng'agamba nti ffe bwe twajja e Makedoni emibiri gyaffe tegyayinako kuwummula kwonna, twanyigirizibwa ku njuyi zonna era n'okutya nga kutujjudde. Naye Katonda oyo agumya abo abali wansi n'atugumya n'okujja okwa Tito. Era si n'olw'okujja kwe kokka wabula n'okuzzibwamu n'okugumya okwo okwamuweebwa mmwe. Era n'atubuulira nga bwe mwalina okuyaayaana n'okunyolwa n'okuyaayaana eri nze, era n'ensanyuka nnyo nti ffe tulaba wano mu mboozi eno Luka gy'awandiika mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume. Naye kye tutalina kwerabira nti newankubadde ebintu ebisinga Luka teyabigaziya nnyo, ebyo byonna byataagaziya nnyo bigaziyizibwa mu mabaluwa. Jjukira kino kye kitabo ekisinga obunene ng'oggyeko kye tuyita enjiri ennya ekituyingiza mu makanisa nga gamaze okuba nga gasimbibwa. Kya ssuula 28 bingi nnyo ebyaliwo era bingi ebigenda mu maaso n'okumenyebwa nga biri mu mabaluwa ago biviira ddala mu kitabo kino.
biviira ddala mu kitabo kino kyennyini kye tulimu. So okugaziya okwa bino Luuka byawandiika kusinga kulabikira nnyo mu mabaluwa agawandiikibwa amakanisa agagali mu bifo bino eby'enjawulo omwaggulibwamu amakanisa. So ako kakulu kategeera onyola okubitulaga nti bwe yayita mu njuyi ziri n'abategeeza ebigambo bingi n'atuuka e Buyonaani. Kati Bayibuli bw'egamba nti n'abategeeza ebigambo bingi, ey'Oluzungu ate yekozesa nti n'abanyweza n'abagumya mu bigambo bingi. Ebifo bino ku ebyo byagendamu mwe mwali ebifo oba mu njuyi zino mwe mwali ekifo ekya Abafilipi, Abasesalonika, Ababeroya, nti kyeyakola mu Efeso nga tanavaayo, kyeyakola e Makedoni ng'avuddeyo, kyeyakola mu Filipo mu Bafilipi, kyeyakola mu Basesalonika, kyeyakola mu Baberonia, nga abagumya ng'abazaamu amaanyi mu kuba nga banywereza ddala emirandira gyabwe mu Kristo Yesu ne mu bintu ebirala bingi nnyo. Olunyiriri olwokusatu, Bayibuli etulaga nti bwe yamalayo emyezi 3, era egyo emyezi 3 gye yamala e Buyonaani teyagimalirayo bwereere, yayina emirimu emitongole gye yagenda mu maaso n'okuba ng'akola. Ogumu kwogwo mu kifo kino kyennyini eky'Obuyonaani mwe yawandiikira ebbaluwa ye esingira ddala okubeera nga nsukulumu mu kunnyonnyola enjiri kyeki, era nga y'ebbaluwa eyawandiikibwa Abaluumi, ebbaluwa gye yawandiikira Abaluumi. Naye ate era kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti mu myezi egyo 3 abalabe b'enjiri baali tebatudde. Bayibuli egamba era Abayudaaya baamusalira olukwe, nti olukwe luno alumanyaako, kubanga ekigendererwa kye kyali kyakubeera nga yeeyongerayo mu bifo ate ebirala, naye agwa mu lukwe nti Abayudaaya baali basaze baluse olukwe. Olukwe luno olwali lusaliddwa Abayudaaya, abawandiisi abasinga bannyonnyola ebintu bya mirundi 2. Kisingira ddala okubeera nga kyeky'omuggundu, kyekyogamba nti olukwe luno lwali lwa kukomya bulamu bwe, kubanga bamwegezezaamu enfunda nnyingi ntoko, naye tebaasobola kubeera nga bamukwasa. So ku mulundi guno baali balowooza ddala nti guno gwe gwali omukisa gwabwe ogusemberayo ddala okubeera nga bakola batya, nga bakomya Pawulo. Ekyokubiri, waliwo abawandiisi nabo abalaga nti mu kuba nti Abayudaaya bano bakitegeerako, twaliwo ssente ezaali zikuŋŋaanyiziddwa okuva mu makanisa ag'enjawulo mu Makedoni, mu Bafilipi, mu Basesalonika, wamu ate n'ebifo ebirala, nti baali basaze olukwe nga balusa olukwe, ng'olukwe olwo lwali lwakumubbako ssente ezo. Pawulo mwene bw'aba awandiika alaga ebintu by'ayitamu nga annyonnyola nti yali mutume eyalaba ebintu bingi nnyo. Bw'awandiika ng'alaga mu Bakolinso 2:11 ng'alaga 2:26 mu ngendo ennyingi, mu mitawaana egy'emiga, mitawaana okuva eri abanyazi, mu mitawaana okuva eri abantu bange bennyini, ategeeza Abayudaaya nga bwe tulabye, mitawaana okuva eri bannaggwanga, mu mitawaana okuva mu bibuga, mu mitawaana okuva mu masaŋŋanzira, mitawaana ku mazzi, mu mitawaana okuva eri abooluganda ab'obulimba. Bye bino ebintu eby'enjawulo omusajja ono byagenda maaso n'okuba nga yayitamu, nti tebigaziizibwa mu kitabo kya Luka kye yawandiika kino eky'ebikola by'abatume, n'ebigaziizibwa mu mabaluwa gali amalala, okutegeera nti omulimo tegwali mwangu. Era olw'ebintu ebyo bingi omutume ono byasisikananga, ensonga lwaki tulaba enamba ewerako ey'abantu abatambulanga naye. Mu luvannyuma lw'otegeera olukwe luno, tulina ekyokuyiga kye tusobola okujja ku mutume ono, nti teyeewaayo eri emikono gy'abo abaali bamulindiridde ku kkubo okuba nga bamusaanya oba okumubbako ssente ze yali atwalira Abakristaayo abanaku e Buyudaaya. Bayibuli tulaga nti n'akyusa n'addayo mu kkubo lye limu lye yali agiddemu,
Sebo ne nnyabo gwali okuwuliriza kyenjagala obeere ng'otegeera nti guno tegwali mulimo mwangu, tegwali mulimo mwangu, nti ekkubo lye yajjiramu ebifo biri byasooka okuyitamu n'alambula ate alina okuddamu okuba nga addayo eyo okuwona olukwe olwali lumulukiddwa ku luuyi eno bwe yayagala okuva e Buyonaani ayitire mu Syria ekya Antiokia gye yatandikira obuweereza bwe ogenda mu bannamawanga. Ezo zaali ngendo mpanvu, naye Katonda oyo yenna gw'ayise amuwa obusobozi okukola ekyo ky'aba amuyitidde okukola. So Bayibuli etulaga abooluganda abali naye, Bayibuli etugamba nti ne bagenda naye okutuuka mu Asiya. Abantu bano gwe abamu babadde towulirangako ke kanakali akadde akatuufu okubeera nga abantu bano omuntukuvu yateesa babeere nga tumanyisibwa okubeerawo kw'abano abantu mu bulamu bwa Pawulo n'okubeera nga baali kitundu ku njiri mu kadde kano. Bayibuli etulaga oluganda ayitibwa Sopateri eyali Omuberoya era mutabani wa Pawulo. Bayibuli etulaga oluganda Alisituluko eyali Omusesalonika wamu ne Sekundo. Bayibuli eyogera ku Gaayo eyali Omuderebu era neyogera ne ku Timoseewo, neyogera ne ku Tukiko ne Tulofimo abaali bava mu Asiya, nti kubamu ku baana aboogeddwa mannya mapya, naye bw'atyo Katonda bwe yateesa babeere nga nabo bamanyisibwa nti abantu bano baali kitundu ku mulimo ogwali gugenda mu maaso n'okuba nga gukolebwa, newankubadde baali emabega eyo abasinga gye tutasobola kubeera nga tubategeerera. Bano be baali naye mu bintu eby'enjawulo, era abantu enkumulitu Pawulo mu kuwandiika kwe abasonga ku bantu ab'enjawulo mu mabaluwa ag'enjawulo, okusingira ddala ekitabo eky'Abaluumi mwe yasingira ddala okulagira ddala abantu abakola naye. Nga Dawudi bwe yali tanaba kusamuka ogw'enkomerero, alina ebigambo byayogera ne Sulimaani ng'amuteekateeka ng'amubuulira ku bantu abaali bagumye naye mu mbeera mu bintu eby'enjawulo. Bw'osoma Bassekabaka ekisooka essuula ey'okubiri, Dawudi amenya ng'ayogera ne mutabani we ku bantu abo abaali ab'omukisa gy'ali n'abaamukola obubi, nga agenda mu maaso n'oteekateeka mutabani we okuba nga abantu abo abeegendereza. Ne Mukama waffe Yesu naye bw'atyo yakola ekintu kye kimu, n'ayogera. Oba ojjukira mu Matayo essuula y'e19 alina ebintu by'ayogera nabyo bye tusobola okubeera nga tujjukira ddala bulungi nti bikulu nnyo nnyini ddala fe okubeera nga tufiirayo ddala biki kwe bisonga. Mukama waffe bwe yayogera eri abayigirizwa yabagamba nti mazima ddala ŋŋamba mmwe mu nsi empya Omwana w'omuntu waliba atudde ku nnamulondo ye ey'ekitiibwa, mwaba mugoberedde kaakano munaatuula ku nnamulondo 12 ne mulamula ebika 12 ebya Isirayiri. Bwe kityo bwe kibadde nga ebbanga lyonna. Waliwo abantu Katonda baataaganya kubeera nga bayisibwako amaaso, naye abantu abo okubeera nga boogerwako oba amannya gaabwe gaggyibwayo okulagira ddala nti abantu bano baali bankizo nnyo mu ebyo ebyagenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa. Nga Dawudi bwe yakola, bw'atyo Mukama waffe bwe yakola, bw'atyo ne Pawulo bwe yalungamizibwa okubeera nga yakoona ku bantu ab'enjawulo abaali ekitundu ku buweereza bwe, abaayita mu bintu bye bimu naye ku lw'ekitiibwa eky'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, ku lw'ekitiibwa eky'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. So abantu bano tusobola okugamba nti baali bangiko, si be bano bokka, abalala tubalaba mu mabaluwa amalala Pawulo nga aboogerako, naye mu kifo ekirala Pawulo agamba nti bano be babaka ab'amakanisa era ekitiibwa ekya Kristo. Bw'oba otulinde Bakolinso ekyokubiri essuula y'omunaana olwa 23, era baali bangiko kubanga
baali bawa obuyambi obw'enjawulo mu masekkati ag'okusoomoozebwa omutume kwe yeesangamu, wamu ate era omwo mwe tubalidde n'embeera ey'okuba nti balina okubeera ku lusegere naye okubaako ebyokuyiga bingi, ng'era bwe tulaba Pawulo nga awandiikira Timoseewo. Bw'oba otunuulidde ebbaluwa ey'okubiri essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi, amugamba nti gwe ongoberedde era omanyidde ddala okusomesa kwange, enneeyisa yange, ekigendero eky'obulamu bwange, okukkiriza kwange, obugumiikiriza bwange, okwagala kwange, n'okunywera kwange, okuyiganyizibwa kwange n'okubonaabona. Bino biwandiikibwa Timoseewo n'ate biwandiikibwa abo bonna abakulembeze mu kkanisa, nti okubeerawo kw'abano abantu nga baali bamutambulira ku lusegere, nga Timoseewo bwe yayiga bino ebintu by'enjawulo, ne bali nabo bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bakola batya nga bayiga. Era tujjukira ne mu Mako 13, Mako essuula ey'okusatu olunyiriri lw'e14, Mukama waffe Yesu bwe yalonda 12 babeere wamu naye, oluvannyuma alyoka abatume. Kubeera wamu naye kyakitegeeza kubaako bingi bye balina okuba nga bayigira ku ye, oluvannyuma balyoke batumibwe. Era tulaba ensonga y'emu nti enywezebwa, nti wano tulabira erinnya erya Timoseewo kubanga naye yali kitundu ku bano. Tetulina kubanga twerabira nti Pawulo teyava mu Efeso owataali Timoseewo kubanga asigaddeyo. Jjukira nga bwe twalaba mu Timoseewo ekisooka 1:3 yamuwandiika nga mugamba bwe nali ngenda e Makedoni nakugamba gwe okusigala mu Efeso olagire abo bonna obutasomesa kintu kyonna kikontana n'ebyo ebyasomesebwa. Era tukkiriza ddala nti olugendo lwe yasooka okutwala e Makedoni okuva mu Efeso, bwe yali ava mu Efeso ogenda e Makedoni, Timoseewo yasigalayo, naye olw'embeera eno ey'okuba nti yawalirizibwa ate okuba nga adda emabega, bwe bati adda emabega. Oluvannyuma nnyo tulaba nti Pawulo mwene mu kuba nti yali amaze okuleka Timoseewo emabega, amwandikira mu bbaluwa yemu era esooka mu ssuula ey'okusatu olunyiriri lw'e14 paka olw'e15 nga mugamba nti nsuubira okujja eri ggwe mangu. Ensonga lwaki mpandiise bino eri ggwe, singa mba nga nduddeyo omanyire ddala engeri gy'ogwanidde okuba nga weeyisaamu mu nnyumba ya Katonda, era nga yeeyo ekkanisa eya Katonda omulamu, empagi n'omusingi ogw'amazima. Nti Pawulo tekwali kuteesa kwe kubeeko wantu walaga n'alwayo, naye ateekateeka omuvubuka ono era ateekateeka abakulembeze bonna mu mbeera eyo y'emu, nti tugwanidde okutegeera engeri gye tugwanidde okuba nga tweyisaamu mu nnyumba eya Katonda, mu kkanisa eya Katonda omulamu, omusingi ogw'amazima. Bikulu nnyo ebyo mukwano byakutegeera. So wano tulabira Timoseewo, tulina okuba nga tutegeera ddala nti oluvannyuma nnyo Timoseewo yasobola okuba nga yeegatta ku Pawulo ne banne abalala. Ekyo tekitegeeza no teriyo muntu yalekebwayo mu Efeso, waliwo omuntu omulala ateko, waliwo abalala abagenda maaso n'okuba nga balekerwayo olw'akadde akaali akagenderere. Kumaliza nga tutunulya olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga mu ssuula eno ey'abiri, bye bino Bayibuli byetulaga wammanga. Bayibuli etulaga mu lunyiriri olw'okutaano nti bano ne batukulembera ne batulindira etulawo. Kati wano nno twolekera enjogera emanyifu ennyo nga erina omuntu gwesongako, ng'era omuntu ogwesongako si mulala y'omuwandiisi ow'ekitabo kino ayitibwa Dr. Luka. Nti bw'owulira okuwandiika kuno mu lunyiriri olw'okutaano kwogerera mu ddoboozi ery'omuntu eyali tali wala, ne bakulembera ne batulindira mu Tuloowa. Okawulidde ako? Ekitegeeza ku mulundi guno eno roundabout wali okusoomoozebwa Pawulo kwe yafuna okwolukwe olw'Abayudaaya abaali bagenderera okuba nga babako bye bakola eby'ensonyi, ate ekyava mu ekyo ate bw'addamu nasinsikana muganda we, mukozi munneewe mulimo gwa Kristo ayitibwa Dr. Luka, eyali asigadde ebbanga eggwanvuko mu kitundu kino kya Filipo. So mu bantu bali omusanvu betulabye mu lunyiriri olw'okuna,
Luka yali kitundu kw'abo abantu omusanvu. So Bayibuli bwetulaga nti bano omusanvu ne babakulembera ng'era baali bakubalindira mu kifo ekya Tulowa, kitegeereza ddala nti newankubadde erinnya lya Luka teryawandiikibwa mu lunyiriri olwokuna, tekitegeeza nti ali kitundu ku bo, kubanga ye ng'omuwandiisi ekyo lekyali nnyo kikulu okubanga erinnya lye lirabisibwawo naye yali kitundu ku bo. Jjukira enjogera eno ey'okulaga omuntu ali wamu ne banneebe esinga kulabikira mu kitabo mu ssuula ey'okumin'omukaaga. Luka bw'ati bwe yawandiika n'agamba, bwe tuba tusomye mu Bayibuli ey'Oluganda eraga bw'eti, kye twava twasaabala okuva e Tulowa. Ekitegeeza nti yali wamu ne Pawulo n'abooluganda abalala. Olw'e16 ne 17 lugamba awo olwatuuka bwe twali. So enjogera eno twali era enjogera eno egamba nti naffe. Enjogera eno twali naffe y'enjogera eraga nti Luka mu kiseera ekyo wonna we baali yali wamu nabo, era y'ensonga lwaki bw'oba otunuulira ekitabo kino olabira ddala nti mu ssuula ya 2:6 era alaga nti ne tusaabala okuva mu Filipi. Luka ne Pawulo n'abalala Luka ne Pawulo ne basaabala okuva mu Filipi. Ekyo kikulu nnyo kyakubanga kikola tutya nga tutegeera kubanga eyo Dr. Luka gye yali bbanga eryali eggwanvuko. So kati awo wakulu nnyo bwakutegeera basaabala nga bava mu Filipi oluvannyuma lw'ennaku 5 ez'omugaati ogutali mu kizimbulukusa. Kati awo kiba kitegeeza nti baaliyo oluvannyuma lw'ennaku ezo ez'omugaati ogutali mu kizimbulukusa. Kitusobola okuba nga tugamba nti ennaku ezo Pawulo yazikuuma kubanga eri Abayudaaya yali yasalawo okubeera Omuyudaaya okuwangula bangi eri Kristo. Ate tusuubira nti yakozesa akadde ako okunnyonnyolera ddala obukulu bw'ensonga nti Kristo ye kijjulo kyaffe eky'okuyitako, ate era ye kijjulo kyaffe eky'omugaati ogutali mu kizimbulukusa, nga byonna bwe tubiraba bwe yabiraga ne mu bbaluwa esooka ey'Abakolinso essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu paka olw'omunaana. Kitegeeza nti no ennaku ezo Abayudaaya baali beetegefu okuwulirira ddala enjiri, okufaayo oba nga beeteeseteese n'okola ki, n'okuwulira ebyo byali byogerwa. Era tukkiriza nti Pawulo yabalagira ddala nti oyo ekifaananyi gwe kisongako bw'aba amaze okulabisibwa, tuba tetukyalina kubeera nga twekwata ku kifaananyi ng'ate oyo gwe kisongako amaze okuba nga atuuka. Oluvannyuma nnyo awo ne basaabala ne bavaayo. Era olugendo okuva e Filipi okutuuka e Tulowa kyali kitwala ennaku 5. Naye ekyo kiba nakyo kitegeeza nti bwe ziba ng'ennaku zibalwa wano, tuba tulina okugenderera nnyo obudde waffe tubukozesa tutya. Pawulo yafangayo ku ngeri y'obudde bwali bukozesebwa butya, era Katonda affe yali atonda lubereberye, tumanyidde ddala nti ebintu byonna yatunuulira yeewa obudde bwe yateesa okuba ng'akoleramu omulimu ogwo ogw'obutonzi. Si nti yali tasobola kwogera mulundi gumu byonna ne bibaawo mulundi gumu, naye bw'atyo mu bukulu bwe ne mu magezi ge bwe yateesa okuba nga awa ennaku ez'enjawulo. So ekyo kiba kitegeeza nti ensonga eyali egenda okuba nga ekolebwa mu kifo kino ekya Tulowa yali nsonga nkulu nnyo eyaviirako n'omutume ne banne okutambula olugendo oba okusaabala olugendo olw'ennaku 5 ku mazzi. Mbeera eyo teba nyangu, waliyo ensiri, waliyo empewo, waliwo okugumuka, akacwana akaki ak'ennyanja n'ebisigadde. Naye kitegeeza nti waliwo ensonga enkulu gy'alina okuba nga akola eyo mu Tulaawo gye yamala ennaku 7 nga bwe tugenda okuba nga Mukama waffe akkiriza ku mulundi oguddako okuba nga twekkaanyiza ddala. Tosobola kuba nga nsukako wano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina. Eri mmwe mwenna. Amiina. Eri mmwe mwenna. Amiina. Eri mmwe mwenna. Amiina.